katugende ku kyokuyiga kyaffe. Kansabe Musumba tuwonge mu maaso ga Mukama waffe tutandike. Omutukuvu Mukama Katonda waffe, twebaza nnyo kubanga tuli mu tusinza Katonda omulamu gwe tusobola okujja mu maaso ge ne tusaba nga awulira, gwe tujja okusaba atuyigirize nga tajja kutumma. Twagala tuyigirize lesoni yaffe. Nsonga ki eri mu kujjukira? Lwaki ofaayo ennyo tujjukire? Tujjukire ki? Otulungamye bwe tunaagimalirako nga tulina ke tuyizeemu mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzizike Musumba. Tuyiga ku mazima g'ekiseera kino. Jjukira teweerabiranga. Ekyokuyiga namba 10. Jjukira. Lesson eno tuyinza ogifunza mu introduction yokka. Nga bwe tumalako introduction tugitegeera bulungi, ebirala tujja kufunza mangu. Sooka na kibuuzo, kiki ekituleetera okwerabira? Lesson eno erwanyisa kwerabira. Jjukira teweerabiranga. Bw'ojjukira oba teweerabidde, bw'oweerabira oba tojjukidde. Kiki ekituleetera okwerabira? Okwerabira kuva ku ki? Kibi. Omu yakifunza n'agamba kya butonde. Katonda yatutonda nga twerabira? Oba kya buzaale? Oba kya buzaale. Kirabika kiba kya buzaale. Kya buzaale. Kibi. Tesisuubira ntuyinza okigaziya ennyo okukisinzaawo. Ekibi kyekireeta okwerabira. Mukama Katonda n'alungamya Musa mu kitabo ky'amateeka. Musa atambula n'abantu bano emyaka 40. Alina byalabye. Ekimu ku byalabye kireeta obuzibu ennyo kiki? Ye nga Musa kyalabye mu bantu bano. Beerabize. Akirabidde ddala. Mukama n'akola ebyekitalo ne bakuba mu ngalo ne bayimba aleluuya ne batendereza. Atuyisiza mu mazzi awamaani ne wayita eddakiika 2 nga baabivuddeko dda. Mukama n'abakwata mawo n'abanyenyanyenyamu n'agira. N'amala ennaku 4 waggulu zokka ogenda okudda nga baabivuddeko dda. Ne bali emmaanu ku olwo. Ne banywa amazzi mu lwazi. Ne balaba ekisiikirize ku olwo olunaku lwe lumu olwo. Ne balaba ekitiibwa kya Katonda nga kikka mu kifo ekitukuvu. Ne bakola ennyana eya zaabu. Ne bagisinga. Nga Musa kyava aba ng'asiibula agenda. Naye ng'olumba alese alutegedde. Oluluma abantu be. Kyava ddiŋŋana okusinga omuwandiisi omulala yenna mu Bayibuli. N'addiŋŋana ekigambo kwerabira n'okujjukira. Temwerabira, mujjukire nga temwerabira. Emirundi emeka Dennis? 19. Okusinga ekitabo ekirala kyonna. Naye ng'ekimuleetera ekyo atambudde nabo. N'alaba Mukama by'akoze. N'alaba eby'ekitalo byatalabangako nga byonna tubyerabira. Bw'ogenda okunoonya ensonga ndowooza kiwonuka gy'awadde nti kiki? Kibi. Mukama Katonda n'ateekawo ebintu eby'enjawulo bye banajjukiranga nga at least nga osanga binaayambako. Bintu nga kibi twalabye mu lesson muno ebyokujjukira. Obutonzi. Musoke omataba. Mataba. Ekirala. Sabbiiti.
yagituwanga kijjukizo nga kijjukizo okubajja Misiri obulokozi obw'okuva Misiri bwe twatuuse mu ndagaano empya n'atujjukiza gye twava mu bwamawanga okuvaamu edinakani kuva mu mawanga amalala. kakati twagala okwebuuza ebibuuzo okujjukira ebyo kituyamba ki? Kyekimu ku bye tugenda okuyigako. Bwe tujjukira tujjukira ki? Kikwatirawa ku mbeera gye tulimu? Okujjukira kye ki? Tujjukira ki? Bye tugenda okuyigako. Bwe tugimalako mu nnyanjulire eno lesson tugimaze. Atuwadde obutonzi. Jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okutukuzanga mujjukira obutonzi tujja kukiraba. Matter of fact ekyo kyabadde Tuesday ekya history obutonzi okuva n'ebintu ebirala ne Sinai, endagaano ya Sinai. Ekigambo kino tujja kusanga kikozesebwa mu ngeri bbiri. Waliwo ekikozesebwa Katonda nga yajjukira ate bwe twavudde awo ne tuzuula nga ate naffe tuteeka okukola ki? Ne kireeta obuzibu. Katonda wajjuukirira aba yeerabidde. Twakirabye aba teyeerabidde. Aba teyeerabidde. Lwakuba mu lulimi lwaffe olw'abantu ekyo naffe kye tutegeera. Simanyi oba ntegeerekese. Mu lulimi olw'abantu ffe naffe ekyo kye tukola ki? Kye tutegeera. Nti Mukama bwe yalaba Musoke najjukira endagaano gye yakola. Naye ffe ekyo kye tutegeera naye Katonda teyeerabira. Osanga n'okugamba bw'atyo nakyo kirimu amakulu era agakwata ku ffe. Kale kaakati twagala okusooka okwanukula mu kujjukira kuno kiki nnyo kye tujjukira ekikulu. Tujja kusoma Amateeka essuula 8 olunya olw'18. Amateeka 8:18. Naye mujjukirenga Mukama Katonda wammwe kubanga ye yabasobozesa okukaggawa ng'atuukiriza na buli kati endagaano gye yalayirira bajjajjammwe nti anaagikuumanga. Naye mujjukirenga ani? Mukama Katonda. Kubanga ye abasobozesa okugaggawala. Kye bajjukira kijjukizo pasti okujjukira ekyayita si kyekyo. Naye ate akitaddemu present. Tene situnyonyolemu awo. Bajjukira ki? Mu mbeera zaffe zino eza bulijjo okujjukira nogwe tujjukira tutera kujjukira kintu kyaliwo oba event eyaliwo oba omuntu eyaliwo. Tugamba nti tugenda kujjukira lunaku lw'abajulizi 3 June baaliwo. Naye ono Mukama Katonda gwe tujjukira baaliwo baafa. Naye no Mukama gwe tujjukira yaliwo naye waali ali active. Yaliwo aliwo alibaawo ate aligenda okubaawo. Ekyo ne kinyonyola kitya omugaso gw'okujjukira ogw'okumujjukira? Nti atuukiriza ebyaliwo, yatuukiriza ebyaliwo ate yasobola okutuukiriza ebiriwo kati ate yagenda okutuukiriza ebiribaawo. Sitegeerekese nnyo. N'olwekyo njagala batuwuliriza bwe twawula kano ffenna wamu ne tukategeera enjawulo y'okujjukira kuno yanja. Tetujjukira tetuli ku bijjukizo memorials. Twagenze okulambula ne batutwala ku kijjukizo ky'ensibuko y'omugga Nile. Twagenze e Roma
ne tulaba ekijjukizo kya Paulo. Twagenze mu America ne tulaba ku kijjukizo kya Abraham Lincoln kitudde wali kiri ku lwazi. Sibyero. Bw'omala okukiraba then what? That's the question. Okomyewo trip ewedde onyumiza bakuteesa abataagenda. Twalabye ebikulu ebijjukizo bino twagenze Kasubi ne tulaba ebijjukizo kya Sir Edward Muteesa. Bodda bw'omala okunyumya then what? Ojjukidde. Nothing else. Nothing else. Njagala mumpe enjawulo ennene nnyo n'okujjukira nga baga nti jjukira Mukama Katonda wo. Njawulo kyeri mu kujjukira mu kumujjukira. Kino nze ndowooza kye kinyusi ky'ekyokuyiga kyaffe kyonna mu bulamu bwaffe kwe kutegeera nti yatutonda yatunnako obwannannyini, kwe kutegeera nti buli kye tufuna tukifuna mu ye, kwe kumujjukira nti ye yatonda eggulu n'ensi kwe tutambulira olwaleero, si kujjukira bujjukizi bisuubizo, kwe kutegeera nti sabbiiti entukuvu ye yagituwa butonzi bwe, simanyi n'ebirala. In other words, kyanyonyola nti ono gwe tujjukira si kijjukizo naye naawe mujjukiridde wano wano waŋŋambira okumujjukira ndi mu mbeera emwetaagisa ekyomukisa omulungi si kijjukizo ekifu si mufu mulamu era we mujjukirira wano mwetaaga bwe nzijukira kye yakola wali nenkiraajanira wano nga bwe wakola luli kiddemu ne leero nga ndi ku kitanda ndwadde njijjukira nti waliwo asobola okunyimusa nga bwe yakola tambula kubanga era ye yantambuza okusookera ddala tsikategekese ndi ku kitanda ngongobadde teriyo nnyonnyola esinga awo eso naye gwe mulamwa gwa leesoni eno kyekyo Katonda mu kutegeera kwaffe kuba tutegeeramu ng'abanafu ab'ekibi kyalwanirira okuteeka leesoni eno mugundi muno n'agamba Musa nti bagambe temwerabiranga mujjukire temwerabiranga lwaki ekibi kitwerabiza olw'ensonga ze simanyi netumwerabira oyo newankubadde tugenda kusoma ku kujjukira obutonzi ku kujjukira amataba ku kujjukira Sinai mu butuufu mwewena tujjamu ono atubeezaawo gwe tujjukiramu obutonzi wa Zana event saaliyo naye yatonda yaliyo era yaaliwo kakati genda mu Yeremiya 5:1 kulinyo lwa 5 Yeremiya 5:1 5:1 olwa 5 Mukama agamba abantu be abali mu Babiloniya nti muwonye okuttibwa kankano mugende temulinda newankubadde nga muli wala n'ewammwe naye Katonda wakisa naye kata niweko naye mujjukire nze Mukama era mulowooze ku Yerusalemu mujjukire nze Mukama kaddemu bulungi. That's very important. Mukama agamba abantu be abali mu Babiloniya nti muwonye okuttibwa tusokaako
Mukama yagamba abantu be abali mu lugendo abagende Babulonia nti muwonye okukola ki kiki ekyaliwo kiki ekyatta abataalama era kiki ekibatwala Babuloni ekyatta abataalama baagaana okujjukira Katonda waabwe oluvannyuma lw'okulaaja n'emyaka n'emyaka kaakati ne battibwayo kakati waliwo battibwawa anti ne battibwa Yerusalemu mu mwaka 605 Nebukaduneza n'alumba ekibuga n'akikuba abaafa ne bafa akati agamba bano abaakola ki abaasigalawo otyo Mukama agamba abantu be abali mu Babulonia nti muwonye okuttibwa kankano mugende temulinda newankwadde nga muli wala n'ewammwe naye mujjukire nze Mukama era mulowooze ku Yerusalemu munyonyolaako mugende temukola ki yadde nga temuli mu Yerusalemu yes gye nalina bategekera okubeera weebale nnyo paka ne paka era gye musabirira nti Mukama Katonda tuyambe balemu tutwala kolawo ekyamagero gundi Nebukaduneza afe olutalo lukyuke nedda mukole eki mugende naye bwe mutuuka ng'eyo mujjukire nze Mukama Katonda era mujjukire Yerusalemu kyekyo kyanyonyodde kyekyo kyennyini mu mbeera zonna mujjukire ani bwe batuuka eyo bagenda kujjukira ki ku Katonda ekisooka bateekwa okujjukira nti Katonda waabwe wa kisa abawonyezza okuttibwa nga bali bwe bakwatiddwa ne bakulemberwa ne batuuka mu Babuloni okujjukira obutonzi kikola amakulu mu mbeera eyo okujjukira obutonzi kibayamba ki nga bali mu mbeera eyo nti yatonda eggulu n'ensi tinaffe yatutonda abali mu bunyage era atumanyi era amaanyi ge yakozesa mu butonzi eri gatuwonya okufa wano era ow'amaanyi oyo omutonzi yakola eggulu n'ensi ye Katonda waffe na wano era yabeezezzaawo ne bano newankwadde tebamutegeera mumbuulire amataba gayinza okujjukira amataba ga Nuwa kibayamba kitya nga bali eyo mu Babuloni kiyinza okuba n'amakulu oli n'abaletheri n'akola samoni bali eri mu bunyage naga nti n'alaba musoke n'ajjukira endagaano gye yakola naga nti siriddayo okuzikiriza nsi n'amataba okujjukira ekyo kibayambira mu mbeera gye balimu kibayamba okutegeera nti Katonda eyaleeta amataba ate era n'agaziyiza asobola okuziyiza ebingi ebyandibatuuseeko mu Babuloni era kyali kisa kye okukola endagaano nabali naga nti sikyaddamu kugaleeta era asobola okukola endagaano y'emu nabano n'abazaayo ne mu Yerusalemu abantu bano okujjukira okusumululwa okuva e Misiri mu buddu gye baali bwe bakijjukira kiina ekyo kyebayamba mu mbeera gye balimu mu busibe does it make sense nnyo kubanga babeera nti olaba yatujjukira n'atujjayo eri neeno bwe tumujjukira asobola okutujjayo n'atuzaayo e Yerusalemu ate n'okusuubiza yasuubiza n'obunnabbi gye buli therefore ffe tetujjukira bijjukizo ntaana z'abafuna ebiringa ebyo ffe kye tujjukira
tujjukira Katonda yakola biri bye tujjukira nti akola ne kati we mujjukiridde wano era yakyakola ki yakyankolako era yajja n'okunkolako ddi n'olunajja n'enkya n'olwekyo gwe tujjukira mulamu n'olwekyo okumujjukira tujjukira bijjukizo tujjukira ono to keep a relationship with him. Soma kuve ku Mubuulizi 12:1. Mubuulizi esura ya 12 agamba nti kale jjukiranga omutonzi wo ng'okyali muvubuka ennaku enzibu nga tezinnatuuka n'emyaka nga teginnatuuka mw'oligambira nti sikyanyumirwa bulamu ng'obulamu tebukyakunyumira ddira ekibeera ekyangu okwerabira Mukama mubuvubuka mubukadde mubuvubuka lwaki mbukadde ovubuka anti muvubuka olaba ng'obulamu obulina bubu olaba nga n'okugenda tagenda mangu sikyangu okufa awo agambira tewali akabi jjukira Katonda wo ng'okyali muvubuka olowoleza nti obyesobolera olowoleza nti obyekolerako n'engombo batugamba bulijjo batugamba nti mwe Katonda mumugize bumala kukaddiwa abalokole bonna abasinga bebalebera bakadde naye kanange mmala okulya ku akugamba nti mujjukire lwaki oba toli wangaala kutuukayo ng'okyali muvubuka ennaku enzibu nga tezinnatuuka. Mu bulamu we always try to figure out how to solve what our problems rather than turning to him who solves them. Fe mu buzaale njagala nnyo independence ey'okusolvinga ebizibu byange buli ekigwawo mbaawo n'ensonga esobola okimalawo n'obusobozi kyayagala ne twerabira kabaka w'okusolvinga ebizibu byonna ne tujjukira ogw'olumu nga tumaze okutomera byonna bikoze eki biganye naye tumujjukira olwabikola byokka byakola byokka byakola kyekyo kyokka ekimujjukiza teriyeko ku nsonga ndala waliwo n'ensonga endala naye mbadde njagala kusooka kunyweza ku nsonga eri Musumba gyobadde oyogerako nti abantu ku nsi kuno abasinga obungi Katonda ajja mu bulamu bwaffe luvannyuma lwa kulemererwa kwekolako naye nga singa mbadde n'ebikola naye bwe tuba n'ebikola era omusajja omu yagamba nti mwabasaba musabe esooka oleke togenda kale yawenezide kaakati Mukama ono sisanye kumujjukira ne bwe mba sijjukidde bujjukizi bye yakola ku lulwe tasaanidde ye challenge Yobu Sitaani gye yachallenginga Katonda ku lwa Yobu omulabye musajja wange yatuukiriye yakyawa obubi kono wa alina ekimuwaga weegula nga teweeguze gwe toliika kwagalira bwere ko Mukama vaawo nti teri nze mbamanyi tomanyi bya ku nsi eri nga teweeguze tolina akwagala n'ebikwateko n'amutana abikwatako ne bivaawo Yobu n'asigala ng'akyakkiriza Katonda aswaza Sitaani n'amugamba nti kwata ku bulamu tewakutte ku bulamu n'abukwatako Yobu obulamu buvuddewo n'ebintu bivuddewo ku nkomerero ng'asigadde bwogu
nanga ne bwana nzita ne bwatakola ebyo manyi byasobola newankubadde nga nzita nenze namulindirira Yobu yali mukaki Mukama Katonda ono ayagalikika nga ne beyakola nga tabizeemu kubikola tobirabako ye nga Katonda ayagalikika olina wootuuka n'obanga omwagala bwagazi nga Katonda omujjukira bujjukizi for that who he is newankubadde byobadde osuubira nga tabikozeeko ate ng'okimanyi yabikolako asigala ate asobola sebo awo wewali obuzibu ne mu makanisa gaffe gye tutambulira yandiwonyeza Stefano amayinja ne mu makanisa gaffe gye tutambulira Stefano akimanyi nti asobola ne makanisa gaffe gye tutambulira abantu bangi bajja nga balowooza nti beetaaga kukolerwa byamageru era bwe bigaana Katonda n'atafuuka kitundu ku bulamu bwabwe takoze ne Katonda oba akoze oba takoze oyo ye Katonda gweteekwa okujjukira naye ntuuka ntya ku ddaala eriyo olw'ekibi n'embeera y'ekibi buli kaseera nze mba njagala akole pa fiizi pa motoka pa renti pa nakani pa obulamu ponye ennungu nanyakani igigundi tuonye covid awo bw'akola awo tumulabira nga akola awamaani ne bw'abeera muntu buntu ku nsi ng'alina abagaga abo boolaba abo basubiiru baani ayagalibwa ng'akola ki omusajja Museveni oyo kakati abamulyako mu ngalo ze abamulya mu ngalo bafiirawo naye olunaku lwakalira be ensibuko neekalira bano benyini bafuuka enkwenge bano abagenda batambula nga bagamba nti musuwa wa maani oba tekyabalabako otuuka otya ku ddaala erigamba nti Katonda oba avaako oba tavaako nze mwagala nakano katakoze n'asirika busirisi akyali mukwano gwange awo kakati soma mu kyamateeka 16:12 16:12 ekyamateeka ayogera ebigambo bino mujjukirenga mwali baddu mu Misiri n'olwekyo musengayo omwoyo okutuukiriza amateeka gano mujjukirenga mwali baddu mu Misiri n'olwekyo kikiyo ekinyambira dio ekinyambira okujjukira nti nali muddu nno dio ekinyamba sombo okugesa bwemba nali muddu nenvaayo Mukama nampa omukisa nimba nga nange waliwo abali andame bali mu nga nze mbalabirira ina okuyiga engeri gye mbahandolingamu kubanga nange naliko omuddu manyi wekiwulikikanga oli muddu bakuyisa bubi nange bwenfuna bensobola okubanga Mukama ampadde nze ndi waggulu waabo bahandolinga ntya bahandolinga nga bwe nahandolingi bweri ate nga manyi wekiwulikika omanyi bwe kiruma oba mbahandolinga nga Mukama wayagala mbahandolinge kakati olwo olugero luno ne lutuukirira lutya nti nga omuzaana bw'afuuka mukanyini mumwoyo oba omuddu okufuuka kabaka simanyi agamba nga kyannaku oba kiki omuddu okufuuka kabaka omuddu bw'afuuka kabaka anti yeegulumiza n'asinga naye ate ku lwa Katonda kyagezaako okutegeeza nti mujjukire nga mwali baddu kyagezaako okutegeeza gwe kwe kutegeera ennaku eri mu buddu kwe kutegeera okulumwa okuli mu ki mu buddu kwe kutegeera nti mu buddu temuli ddembe naye eddembe waliwo wendifuna kakano Katonda ampadde eddembe kati nange abali wansi wange nteekwa okubayisa mu ngeri ey'eddembe kubanga obuddu
bwamala ddembe kiregerekeka luli bwe bwamala ddembe kakano manyi obulumi obubeera mu buddu nolwekyo kaneme kumalirako kiruyi nga bwe banjira luli ekyo Katonda kyayagala ate tusomere ekyandikibwa kimu nkigaziye nako ekyo ekyobuddu kiri mu Efeso 3 Efeso 2 ojja kusoma olusooka n'olwokubiri bana olwokusatu obuuka ogende ku lw'omunaana paka 17 bana kusoma Befeso esula 2 olusooka nammwe mwali mufiiridde mu bujeemu ne mu bibi byammwe n'olwokubiri mwagobereranga empisa embi ez'ensi nga mufugibwa omwoyo ogw'obukulu ogw'omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga ogwo kati ogufuga abo abajeemera Katonda genda ku lw'omunaana kubanga bwe mwakkiriza mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda okulokolebwa kwammwe tekwava ku mmwe wabula kyali kirabo kya Katonda genda maaso paka ku 17 tekwava mu bikolwa byammwe birungi walema okubaawo eyenyumiriza Katonda ye yatutonda ne tuba nga bwe tuli twatondebwa mu Kristo Yesu tukolenga ebikolwa ebirungi Katonda bye yateekerateekera okukolanga 11 mwabazaalibwa nga muli b'amawanga malala Abayudaaya be bayitanga abatali bakomole kubanga bo beeyita bakomole abaakomolebwa abantu mujjukire bwe mwali mu biseera ebyayita mukole eki mujjukire bwe mwali mu biseera ebyayita olwo temwalina Kristo mwali bannamawanga nga temubalirwa mu ggwanga lya Isirayiri era temwalina mugabo mu ndagaano ezirimu ebyo Katonda bye yasuubiza mwali mu nsi nga temulina ssuubi era nga temulina Katonda kuteesa ebibuuzo biri wano biyitirivu okujjukira ekyo kinyamba ki kingasa ki mbeera kizembeeramu ng'ekyo bwe nkijjukira kikola mujjukire asoose kuva eri mwalokoka lwakisa lwakusaasirwa tekyava gye muli si bikolwa byammwe mwali bannamawanga Abayudaaya be bayita abatali bakoma nga temulina hope temulina ssuubi temulina Katonda mu nsi mujjukire ebyo bingasaaki mpayo kimu kuteesa okujjukira nezijjukira nti nali munnaggwanga nali mu mbeera eterina kikuyamba engeri gy'okolamu by'okola n'engeri gy'osalawo gw'ogoberera ekyo kimu nze kyange kikuyamba okubeera ow'ekisa ebyo bibiri kyange kikuyamba obutaba na malala eryani obadde wagakolera ani ngugende kugalagaani oyinza okugalaga banno bali abakyali eri ab'ensi abanamawanga naawe oliko bannamawanga naawe oliko boyita bannamawanga yali munamawanga ate eyali takyali bwe yakkiriza Yesu Kristo amugambye nti edda gwe yali wali tolina ssuubi kakati ensonga zemuleese nkulu nnyo mu bulamu bwaffe obwaleero mu kkanisa aze okutujjayo atuleese atulongooseza wala gyamugjeemu tunyiridde tuteredde mu kkanisa tukuba masuuti n'emmotoka n'abaana basoma baali batasoma n'oyima ku ddaala eryo n'otunulira baasigala eri ng'abaki bali ab'ensi
tetweyisanga abensi be bakola ki kituufu tetweyisanga bo but be very careful aga nti jjukira gye wava wano wooli oluwo lwakisa lwakusaasira tekyava mu kukola kwo oleme kwewaanawaana amalala naye waliwo ne mbeera eyo lwe kituukira ennyo ndi wano ndi mukristaayo ngudde mu nsobi kiki ekibaawo ngudde mu nsobi naye nkoze ensobi ngudde mu kibi wakitegedde nkitegedde kinuma n'okunuma kinuma what okujjukira kujjirawa eri ggwe agudde mu nsobi kyekibuuzo era kunyamba ki okujjukira nze ndaba nti kikuyamba okutegeera nti waliwo asobola okukuyamba okuva mu nsobi eyo gyoguddemu ekirala nti ngudde mu nsobi nga ngitegeera naye okugitegeera naye ngitegeera naye nagikuddemu lwa nsobi olw'ensobi ezitambula naye Katonda wange eyanzija mu nsobi ziri nandeetawo akyasobola era okunzija mu nsobi eno webale nnyo nanzizaayo webale nnyo bwe tugwa mu nsobi abooluganda bazitujjukiza enkya n'eggulu bwe bazitujjukiza kina kye kitukolako Mukama Katonda omubuulizi wayimirira ku kituuti awo n'abuuza Mukama waffe akomawo bameka abeetegese ku ssaawa eno n'otowanika wasoose koona ku nsobi n'asirika maziga ne gajja talina ssuubi talina kiki okujjukira bye tuva okusoma bimuyamba ki bigambye mwalokoka lwakisa lwakukkiriza tekyava gye mukola ki gye muli ekyo ekirabo kya Katonda obanga luli olwasooka nga nyingi yansonyiwa lwakisa nanzikiriza lwakisa taata naluno mmenye nsobezza nzikiriza lwakisa kyekimu kiri bwe nzikiriza ekyo kyekizaamu abalina abategeera obulokozi olw'ekisa amaanyi n'essuubi asigala kimuluma abamukyokya tebajja kuwummula naye mu mutima gwe ng'amanyi nti ne ku lwasooka bandokola lwakisa nakaakati nkyali ku kisa ekyo nze nno kakemba omusumba wammwe nze awe wali essuubi lyange ebibi tumanyi obikola mu kiraasi netugamba nti ebibi ebiyinza okugira binene nnyo naye mu maaso ga Katonda teri bibi n'obutonotono na buki na buki byonna byenkana mu maaso ge naye olina wotuuka neweewuunya noga nti Mukama Katonda kino nkyogedde nga kigambo bugambo naye nga kikulumye nnyo bwe kibala okunnuma ne ŋŋamba nti nalokoka lwakisa nensitula omutwe nenfukamira nennebaza kubanga ne ku lubereberye yandokola lwakisa kiri wekitali nze sirina ssuubi lyonna okwo kwekujjukira okwo jjukira gye wava kyavudde asoosa waggunaga nti mujjukire mwalokoka lwaki kakati lesoni ewedde ku Mande ku Sande yagambye okujjukira musoke wetumulaba tujjukira ki ani ajjukira ku musoke kabone Katonda bekufe ne Katonda najjukira ffe tujjukira bakusomera olunyiriri 9 lubereberye olw'omunaana agamba nti Katonda n'agamba Noowa n'abaana be nti
kankano kola endagaano nammwe era nezzadde lyammwe erinaddangawo na buli kitonde kyonna ekiramu ensolo n'ebibuuka mu bbanga era na buli kiramu kyonna ekivudde nammwe mu lyato nkola nammwe endagaano nti sikyaddamu kuzikiriza biramu byonna na mujjuzo gw'amazzi omujjuzo ogw'amazzi teguliddamu kuzikiriza nsi tusooke tuyimiririkaawo endagaano eno ani agireese kirowoozo kyani kyakatonda yennyini kiki ekigimuleesa kiki lwaki sikyaddayo kuzikiriza nsi namataba bulumi kubanga katonda wakwagala bulumi maama yabiraba ebisirusiru nga birwana biwalampa ensozi ataddewo engeri ey'okubawonya bagiganye ate balina obwana obuto dadi what is this akaana kabuuza akanyonyola nti lyato what's a boat nuwazimba lyaki mbu yagambye embu bwenkuba egenda kutonya dad will it rain awo ndalaga nti kasogere tubeerawo tetonyangako is he mad mulalu wa mutwe dad lwaki tetuyingidde ente lwaki embwa zine zayingira lwaki dadi tetuyingidde mulowooza bwotyo bwaliyo mbyalibwaliyo mukama tabulabanga bulaba lumwa naga sikyaddamu kuzikiriza nsi namataba kisa ababoggolanga omanyi omwana w'omuntu fe bakuzeekuzeemu tugenda tubayiga mpola nga naffe twetwaliramu omwana w'omuntu temuli omulaba wano nga bwatuka anyenyanyenya temuli nalaba Gaddafi neŋŋamba omwana w'omuntu temuli nalaba Gaddafi nga bamukukunula mu kituli nentunulira Saddam Hussein nemanya nti omwana w'omuntu temuli naye balina amaanyi abaana babantu tebalina tata tewali nga bwagambye eri ekisa mu Efeso by the way tuwunzike ekisaawa ereme tukwata leero fe tulina ogikwata tuli ku budde kakati nagamba nti kati malirize maliriza Katonda era n'agamba nti kano ke kabonero ak'endagaano ey'emirembe n'emirembe gye nkoze nammwe era na buli kitonde ekiramu ekiri nammwe ntadde musoke ku bire y'anaabanga akabonero ak'endagaano gye nkoze n'ensi bwe naaleetanga ebire ku ggulu musoke anaalabikanga najjukiranga endagaano gye nkoze era nammwe era na buli kitonde ekiramu nti omujjuzo gw'amazzi teguliddamu kuzikiriza biramu byonna ku nsi musoke bw'anaalabikanga ku bire naamulabanga nenzijukira endagaano y'emirembe n'emirembe nze katonda gye nkoze n'ebitonde byonna ebiri ku nsi akono ke kabonero ak'endagaano gye nkoze n'ebiramu byonna ebiri ku nsi kuteesa musoke ani wajjukiza ajjukiza Katonda nga ajjukira ki endagaano gye yakola n'ensi eno ng'agyerabidde yaba tagyerabidde soma n'ekirala ekiringa ekisesaamu nti tine musoko ono yamuleeta yali muleese ate nga yeerabidde musoko ono alabikira ku bire mukama Katonda yamuleeta ate batugambye buli walabika Katonda najjukira ng'ate yamuleese kubanga era ali mu buyinza bwe obaka musoke kali enako kalina pawa kalina entite yaako kajira ne kaga nti mzee yeerabidde ne kajja ku bire najjukira ne kaddayo sewano tutunuulira kisa kya Katonda kwagala kwa Katonda okutayolojjeka Katonda musoko ono okujja ku bire ekituufu n'okujjukira tajjukira musoke naye ajjukira ensi n'obujeemu bwayo ebyaliwo relationship bwe baaligaana kati n'aleeta enkolagano eno ebeerewo wakati wa mulesoni eno mwabaddemu akatundu akagambye ku Sande nti ba scientists ab'omulembe guno bagaana ali tewali mataba
Betuba musoke bwajja ne tubagamba yakabonera akalaga nti waliwo amataba tebakkiriza nti waliwo amataba ne ba scientists abaliwo okumulembe gwa Nuwa nabo baagaana nti tegasobola kujja kubanga tewali nkuba yali etonnya naye gajja nolweyo musoke olwaleero luno ajja ba scientists ne bamunyonyola ne bagaa nti musoke bunakani yayogera quietly tugenze ku Mande soma kyamateeka 3:39 ekyamateeka 4 olwa 3:2 n'olwa 3 kale mwetegereze ebyaliwo mu mirembe egy'edda okuviira ddala emabega Katonda bukyatonda abantu ku nsi mwetegereze ensi yonna ekintu ekikulu nga kino kyali kibaddewo era waali wo eyali akiwuliddeko ekyobutonzi waliwo abantu abaali bawulidde Katonda ng'ayogera ng'asinziira mu muliro nga mmwe bwe muwulira ne basigala nga balamu oba waaliwo lubaale eyali agezesezzaako okugenda okwetwalira abantu b'eggwanga erimu ng'abajja wakati mu ggwanga eddala ng'akozesa ebigezo n'ebyewuunyo n'ebyamagero n'olutalo n'obuyinza obungi n'amaanyi n'ebyentiisa ennene nga Mukama Katonda wammwe byakolera mmwe Misiri nga mulaba kakati ne bookomaawo mugomerera gy'abbagamba okujjukira obutonzi okujjukira okuva e Misiri nga bwe twamaze okubinyonyola naye nga in actual fact si bibajjukira bajjukira ani bajjukira Katonda ne bakijjayo eri ne bakira ku mbeera bakyeteekako oba mu mbeera eyo gye balimu kubanga yakola biri yakyaliwo n'olwaleero oyo ye Mande naffe bwe tukola kaakano tugenze ku Tuesday soma 9:23 olw'omwenda agamba wabula mwegendereze era mwekuume muleme okwerabira mu bulamu bwammwe bwonna ebyo mmwe mwennyini bye mwalaba mutegeeze abaana bammwe ne bazzukulu bammwe mwekuume muleme okwerabira endagaano Mukama Katonda wammwe gye yakola nammwe ne mwekolera ekifaananyi eky'engeri yonna Mukama Katonda wammwe kye yabagaana. Ekibuuzo kigamba mwegendereze mwekuume kiki ekiyinza okunyamba obuterabira kuteesa bwe mba saagala kwerabira kintu ate nga twategedde dda nti okwerabira kyaffe guwagambe n'okugamba mbu kyabutonde kyabuzaale kiki kyenyinza okukola ate nga ne Musa yakibagambye okunyambako obuterabira nemba nga nzijukira kiki kwekuuma nga oyiga oyiga ki oli mutuufu ebikwatagana n'ekyo kyoyagala okujjukira obuterabira ensonga lwaki yabiwandiika ng'oyiga emu ku ngeri gye tujjukira kuyiga study the Bible study the scriptures endala abagambye okuyigiriza abaana n'abaana b'abaana baabwe kugenda nga bayigiriza buli generation eddako ku ebyo Katonda byakola ki byakola era eky'abaana soma olw'omwenda abo badde osoma
wabula mwegendereze mwekuume muleme okwerabira mu bulamu bwammwe bwonna ebyo mmwe mwennyini bye mwalaba mutegeeze abaana bammwe ne bazzukulu bammwe. 67 agamba nti mujjukirenga okubiyigiriza abaana bammwe mubyogerengako nga muli awaka era nga mutambula mu ngendo nga mugalamiddeku era nga mugolokose. ojja kukisanga mu 19 ng'eraddamu ekintu kyekimu kuyigiriza mbiyigiriza abaana. toyinza kuyigiriza kyotomanyi kyotayize kyotolina. ekitegeeza tuteekwa okubeera abayivu tulyoke tuyigirize bannaffe. nebaliza kiwanuka oli munyiikivu mu kuyigiriza abaana yebale ku mulembe gwaffe guno. ebibiri ebyo tebikyalabika okuyigiriza. oli yagamba nti gweyalo kikweka Abafirika kikola otya? kiwandiike mu bitabo tetusoma. That is a fact. tetutera nnyo okusoma. mane n'ensonga endala kusharinga testimony oba experience yo ku Katonda byakoze byakola kikuyamba okujjukira n'okukinyweza mu bulamu bwo. abatuwuliriza mikwano gyaffe singa sitaani ffe tubadde kusi sitaani yabadde mu lukiiko sitaani mu kanisa ya Afirika bamalayika bwe yandigitaddeko mirimu egi tubaganya kusoma tubaganya kuyigiriza abaana. lwaki? obalabula bamalayika ba sitaani engwe yali tetta mutwe engwe yali tetta bamala kuwulira nga boogera akasolo ako kabi singa kali kakwata mutwe koko nkwata omutwe bagenda mangu kakati basebe ne banyabo mawulire. kyendabyeko kyekino abamu ku ffe tetwafuna mukisa kuzaalibwa mu kkanisa twava bweru mu maka mwe twava nga temuliimu habits mpisa za kusinza buli nkya za kusinza buli ggulo temuliimu mpisa za kusoma bayibuli. bwe twakyuka Katonda abamu yatuyamba buyambi nga nze semwange Makerere yanjigiriza okusomako naye luba lutalo ng'ozadde ofanya famire eyo luba lutalo okulwana okuteekamu kaluca gy'otaakuliramu. naye ate nkirabye waliwo amaka gendabye sigaba magagga nnyo tegaba ki nolaba nga abazadde banyiikivu saawa y'okusaba eba ya saawa yakusaba nakirabewo omusumba kyambadde naye nkiraba nga saawa y'okusaba saawa yakusaba nkya olw'eggulu oba bibowa oba tebibowa oba binajja ne mwebaka naye essaawa ekola ki naye mmanyi kye nazuula abaana bwe bakula ne bebabambuuka ne bebakola batya bagoberera kalu kye yeesigalamu mu mitima gyabwe ensiga yeesigalawo. sabbiiti era sabbiiti eba sabbiiti era otera okusanga bendabyeko abamu basebo tuyigiriza abaana yengeri y'okubajjukiza Katonda waabwe. musuba tusigaze eddakiika 24 tetugeetaaga okugjako ebibuuzo kakati tugenze Wednesday esembayo ate nga naye yabadde enkulu lesson twagifunziza yonna mu introduction. tugenze ku eat and fool mu Luganda yagambye atya bubalidde ne babwegera si kubwegera
balide ne babwegera beegera bwegere kakati be baani bano bansanyisiza nnyo ka illustration yako wakasomye kebayanjuza aka Wednesday omwami n'omukyala we bakayingira mu mulimu gwa miso bookya okukkiriza kwabwe kukyali kumanyi bali ku kisaawo omugugu gubuze omwami n'agamba omukyala tufukamire wa mu public ku kisaawe ky'ennyonyi emigugu wegitambulira ku lukalabaya basabe omuki basabe Katonda waabwe mugugu bagulabe tebaatubulidde oba baagula oba tebaagula naye ekikulu baafukamira ne bakwasa Katonda ne bajjukira Katonda nti yaye ne wayita emyaka 34 bakola bamanyidde batambula enkya n'eggulu bakola ki ne baddayo babe bakoli ku ssaawa mu ngeri y'emu omugugu egubula ndowooza omukyala n'agamba omwami nti tukole nga bwe twakola luli tusabe ko omwami tofaayo insurance ejja gusasula njawulo ki yaleezeewo mu myaka 34 nti giri emyaka ndowooza baali tebanagenda mu insurance bwe ndowooza nga balaba bamanyi mukama byonna asobola okukola ki obikola naye kati wano nga wayiseewo egyo emyaka esaala eno balaba bapima mu insurance n'esaala nga insurance ejja kukola ki ejja kwanguya ekintu mangu ekisaala yali teyeetaagisa kuko awo wali ekyama awo wali ekiki ekyama bwe tuba tukyali soma busomi sura 8 abooluganda abaagala muwulirize ensonzi kiki kiriko ebyokuddamu buli omu alina engeri gyaki olunyiriro olw'omusanvu lugamba kubanga Katonda wammwe abatwala mu nsi ennungi erimu emigga n'enzizi n'ensulo ez'amazzi agakulukutira mu biwonvu ne mu nsozi otyo ensi ebaza eŋŋano si ebaza eŋŋano ne baale eddamu emizabbibu n'emitiini n'emikomamawanga era erimu omubisi gw'enjuki mu nsi eyo mulirya emmere n'etebaggwako mu nsi eyo temuli baako kimujjula enjazi zaayo zirimu ekyuma ne mu nsozi zaayo muyinza okusimamu ekikomo munaalyanga ne mukkuta ne mwebaza Mukama Katonda wammwe olw'ensi ennungi gye yabawa mwekuumenga mulemenga okwerabira Mukama Katonda wammwe era temulemanga kukuuma mateeka ge n'ebiragiro bye n'ebibuuliriro bye byembawo olwaleero bwe mulimala okufuna emmere ebamala n'okuzimba amayumba amalungi n'okugasulamu era nga mumaze okweza ente n'amagana ag'embuzi n'endiga era nga ffeeza era ne zaabu wammwe byonna bye mulina nga bimaze okwala temugezangako okwegulumiza mu mitima gyammwe ne mwerabira Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi y'e Misiri gye mwafugirwanga obuddu yabayisa mu ddungu eddene ery'entiisa omwali emisota n'enjava eby'obusagwa mu ddungu eryo ekkalu omutali mazzi yabajjira amazzi mu lwazi olugumu yabagabulira mu ddungu maanu bajjajjammwe gye bataamanya alyoka abatowaaze era abageze n'oluvannyuma abawe ebirungi muleme okugamba mu mutima gwammwe nti obuyinza bwaffe n'amaanyi gaffe byetufunyisizza obugagga naye mujjukirenga Mukama Katonda wammwe kubanga ye yabasobozesa okugaggawala
kubanga ye abasobozesa okugaggawala ng'atuukiriza era na buli kati endagaano gye yalayirira bajjajjammwe nti anaagikuumanga. 18 sikwetukoma tusooka tunoonye ekifaananyi Katonda ku mbeera zaffe ez'obulamu Katonda kitwadde ekifaananyi kike wakarakita ki karakita ya Katonda eri ki ku mbeera z'obulamu bwaffe atwagaliza ki kuba bulungi. Katonda eva atwagaliza kuba bulungi n'olwekyo bwe yali abategekera babeere batya bulungi ensi n'agibawa eyezeŋŋaano emizeeyituuni amazzi mwegali n'ankani mwebiri endiga zijja kulya kana mukoga Katonda mwavu Katonda ayagala nnyo abaavu Katonda tayagala nnyo tayagala baavu wanga bano abawadde buli Katonda abantu bonna abaagala ate oba bano baali baavu n'abawa buli kimu ate n'asooka abayisa mu ddungu kakati bw'abanga baali baavu n'abawa buli kimu kitegeeza akyawa abaavu tetugambye nti abaavu abakyawa akyawa obwavu obwavu abukyawa kubanga Katonda mugagga bassebo kambabuulire Katonda bwe yali atonda ensi ku lubereberye bwe yatonda emmere ey'okulya yatonda enkanawa nyingi ddala tekyo mu lusuku gyonna buli ekirabikanga mulungi yonna n'agulawo. obuzibu bwawe bwali bwakuvaawa nga batuuseeyo eri ababifunye byonna kwerabira somayo olwanyumidde mu Luganda naye olina bayibuli y'Oluganda eri enkadde mwoba olusoma kyamateeka 3:215 ndowooza tuveeyo tugendeko mu bibuuzo bwe tuveeyo tugenda ku bibuuzo naye tulinayo akabuuzo olwa 15 lugamba naye Yesuluuni n'asavuwala n'asamba. Anjigiriza olugero olwo mukadde tabyetise makerere kiwuunya. Yesuluuni n'asavuwala n'asamba. Malayo wasavuwala wanenewala wafuuka munyirivu n'olyoka oleka Katonda n'alyoka aleka Katonda eyamukola n'anyooma olwazi olw'obulokozi bwe. Yesuluuni n'asavuwala n'asamba. Kambabuuze ne guno guliko bwe kiri kikumi kyonnakyo bwe tusavuwalamu sigamba obusava buno bwenasavuwala obusava bwakyogerako butegerekeka si kufuna nnyama nnene naye kati ensawu tusavuwala ne tusamba. Kiki ekiri mu kugaggawala, kiki ekiri mu kufuna ekireeta obuzibu ne bubanga abantu 10 basobola okugumira obwavu ne basigala ne Katonda, omuntu abantu 3 omu ku 10 bagamba omu ku 10 asobola okugaggawala n'asigala ne Katonda mu bwesimbu. Omu ku 10 oli atidde ng'ate ffenna tutabakanira kuba bakufuna ssente. Gwayo kirabyeko tokiraba nko kuteesa. Batandika 2 baavu akayumba kapangise baagala nabakolera wamu bateesa bajeti y'emu n'ebirala nezitandika okwala eriyo bezaalira amangu obutuli ne busumulukuka ne zijja. Kiki kyotera okulaba mu mbuuli ekyemutera okulaba? Kwawukana kukyusaamu kutya waba mwami ng'alaba omukyala oyo takyaliwa n'omukyala bw'alaba ng'agamba eno levu nina leve ebikyusaamu nga biyitirivu. Abawulu tobawadde ekyansi ate bo batandisi waba atandika yekka naye newankubadde muwulu
eyatandika yekka kino kyali kintuuseeko neneeyisa nali nkola mu paaka nkadde mpya ng'embeera nzibuzibu era olwafunangayo ze nfunye ngenda wali mu sawuli yaako owerira nendi akawunga basalanga kawunga na bijanjalo nesa kyagenda okutuuka yesuluni kati walingawo we bayita mu katimba nenkyusa nenzira mu katimba oli mmere yakintabuli omuntu jaso kanzireyo sebo nti bwe ensimbi buli lwejja standard gyobaddeko ogivaako noyingira mu ndala naye ne Katonda yennyini gwobadde osaba atandika obutaba wa buli kaseera bwobanga obadde omwegayirira kaseera ofuneza akawunga n'ebijanja kakati weziri watambudde nazo mu nsawo tewali kikwetaagisa kumusaba kubanga olwedde mweziri kakati bwava mu katimba waddawa ku KFC nze kinewunyisa omuntu yennyini akyuka enjogera ekyuka attention ekyuka naye kiki ekiri mu ssente ekyetera abantu okwerabira Katonda what is it ekira potential tekiretera buli muntu naye abasinga kituleetera okwerabira Katonda sente edda mu kifo kya Katonda nebeera Katonda nti bw'oba nayo oba tolina limitations okirese nakalala esimbi kale tugirowooza nti esobola okututuusa ku byonna kimu kye twetaaga ye limitation gyaleese mumanye ekibi ekyasuula sitaani kiki kye yali abulako mu ggulu gwe tusomako mu Ezeekeri nti amayinja ag'omuwendo amagaali ga muliro kwayaliida kiki ekyali kibulako ekyamuleetera obuzibu obwangobya mu ggulu what was missing buyinza yali talina buyinza yali abulira yalina bwali butono waliwo yali amufuga waliwo yali waggulu ekitegeeza sitaani yeerabira nti ng'ekitonde alina limiti bw'ategeera nti alina limiti bw'ataategeera yakitegeera kubanga bwe bagendanga ne mukama we Yesu sitaani bwe yayingiranga nga teri bayiika wansi kuvunama nti mutukuvu Yesu olwayingiranga ne sitaani yeeyala ako n'akakyawa kubanga kamuteekako limiti nayagala okubeera mu mbeera eteriiko kiki limiti embeera eyo ng'okugifuna okola eki kufuuka oli awo yakolera miscalculation n'akibaza bubi kufuuka ani nditeeka entebe yange waggulu bwe kimulemerera n'agwa ekikemo ekyo kyennyini ekyamusuula kyeyaleetera omukazi mu lusuku mu ggulu yalemwa kuba Katonda n'agamba omukazi nti olibanga Katonda yabateekako limiti nammwe ino gyona tulya naye gulo tetukola ki namwe nti gulye kubanga yamanya nti olunaku lwe muli kulyako mulibeeranga omukazi bwe yamanyanga naye tayagala limiti kyamwewunyisa dda lwaki guno tebagulya naagwa sente ekyekola ejjawo sente eno ekendeeza limits oba muntegeera ekukendeezaako limits ebikupimira ono nga tenayala yamulimitingira bweru wa katimba katimba takayingira
bwe yamala zikwatako teyaddayo katimba era nga bw'alaba abalira eri emabega wa katimba senga zeeyogerako alina gyatatubuulidde walala ndoza bwe yavaayo yagenda mu kafe Javas nga jaji limits ezo yesebo ye power ebintu biri bisatu ebikwatagana obulungi ennyo sente zireeta power ate teri muntu ayagala limiti ku power omuntu alina sente n'alina power ani asinga okubeera ne omuntu alina sente oba na sente ereeta power sente ereeta power era bwe mbeera ne power enkalu nga tekuli sente power enkalu nga terina sente olumu emmuka era power eyo ngikozesa kufuna sente era ngikozesa kufuna ki kufuna sente kati bwe mbifuna ebibiri ebyo abakyala nga bayiika bufuna sente ne power n'okusalawo nga kukyuka amaka bwe gafiire okufa obufi middle life crisis weekubira amaka awo n'ogalaba nga gagize gatabuse naye agambye nti jjukira teweerabiranga nti nze n'obusente obwo bw'olina kiki kyenyinza okujjukira nga weeziri kubanga bwe mba nazo mubanga Katonda banange abazirinako obanga Katonda gwe patroni wakwaya gundi gwe mukulu w'abavubuka gwe nakali chairman wa gwe director wa tezitulanga tonriwo webale nnyo bakuba n'essimu mu lukiiko era bw'osanga nga zitudde baziddamu buto bakuddiremu naye bana pawe eyo obanga Katonda kyova olaba amaze okulegako for some time okugimujjako lutalo kiki kyenteekwa okujjukira nga ndi mu mbeera eyo ekijja okundeka mu mbeera Katonda mwanzikiririza namuweesa n'ekitiibwa newankubadde weeziri kiki kyenteekwa okujjukira nti ezo zennina era Katonda ye yazimpa ekyo kimu kyereka okujjukira nti waliwo alina obuyinza ku bulamu bwo si bulamu bwo alina buyinza bwannabaki obulamu obuyinza obwenkomeredde obusukka ne sente weekoma ndabye omukono ogwo Dennis Nelson batugambye nti yadde byonna ebyo birina olina okujjukira nti oli mubiri na musaayi alindiridde ogendawa musondanya waliwo kutugaseeko kogaziwo otya konyirira otya ng'okyatambula nvunyu njereere nvunyu ze ziri mu suuti ze ziri mu kamini akakuwagana agamotoka nvunyu njereere vigi asumba katugende mu masimu nga tugenda ku kibuuzo akagundi kano katuma kamaleyo omusumba ono oba omukozi ono ne mukyala we kiki ekyabagaana this time okufukamira okusaba ensimbi zaali zimaze okukola ki weeziri okwala sente za kanisa sente z'ekkanisa ekozi basumba osanga wali baite banana kufuna bulungi insurance kati insurance nga weri nsabira ki awe wali ebyokwogera bino binyuma nnyo nga fuli baavu twogerera abazirina binyuma nnyo naddala ng'oli mwavu oyogerera abakola ki abazirina era tumanyina okugenda ku bituuti ne tubojja abaavu kanisa si abagagga manya abagagga siyenakani bwe tuvaawo ne tukola apiiru ate ne tukuba navooti eri abaki naye any kind of power ne bwoba ofunye busente bwakyavu naye bwetubwegendereza mukama atubeere so remember the Lord naye asoose yabaddewo ebukalasa yaga nti musooke tabuna wonna naye njagala jjukire nti jjukira olunaku lwa sabbiiti odukola ki okulutukuza sabbiiti bwetandikira wano ewaffe
America ebate natandika una time zone mu Australia baba bakumpi bagimaze dda wetandikire newaffe naye buli wetuukira ebasabbiiti mu mbeera ezo ebasabbiiti ku sawa yazo musooke baba yabalekiddewo obulenzi ono gyagambye nga obulenzi bamulabye eriyo Katonda abantu bayagala eriyo bayagala bajjukire ffenna atwagala abitegeera bulungi byakola abeeyo nga bamulabanga ne lesoni ye bagifuna ani abamuleese ye mwennyini wanayagalira abawalala okumala it is in his powers kati yo webukalasa akijjukire yakijjukire era tasooka kujuliza langa nti waye ne mukono otuuse already aba akijjukidde kaka era Musumba Ssebo ng'era n'enkuba bw'etonnya toyinza kulowooza nti etonnya eruweero nti n'emukono n'ekola ki naye ffenna Katonda atwagala kyenkanyi era ogenda okukakkana abasimbye ebijanjaalo eruweero n'emukono baasimbye naye ng'enkuba yatonye mu ngeri za njawulo ono asembyeyo kintu baye kintu agaye nti Kabaka Asa yeerabira anywezeza bunyweza mbeera zaffe ez'obuntu kale ndowooza nammwe essaawa zammwe zigamba ng'eyange nti obudde bwa lesoni bulabika bukomye wano tukkiriza nti lesoni yaffe tutandise okuwumbawumba era tuli ku nkomerero tubuzaayo lesoni nambirira 3 kati nze njagala kukubiriza gwe wenyawuliriza weteeketeeke bw'oba tewafuna akatabo kano kwotejja kafune mu bwangu weebale nnyo nga bukyali weebale nnyo okuteesa bannange ffena tumuwagira ku nsonga eyo bw'oba akasente kakutawanyamu tandika okukasonda kati okakwase gwe kikwatako mu kkanisa gw'omugambe nti nze nkulinze bintu bibe nga bitambula bulungi nnyo. Musumba we waffe yaweereza ku WhatsApp n'agamba nti bw'oba ng'okola order ya lesson kolerako n'eyakasimu ka butuufu ne lesoni z'abaana sobola okukuyamba kuba kati tuli nabo ewaka okay banange munzikirize tuwumbewumbe era kansabe mukadde ndowooza yabatuwonga ku lw'ekyokuyiga kye tubadde nakyo kyongera okubukala mu birowoozo byaffe ne katono nnyo ke njogera nti ffenna abayizi ba lesson tujjukire nti okujjukira kintu kikulu okujjukira Katonda waffe Katonda omukulu nannyini ggulu kabaka w'abakabaka ow'ekitiibwa ogulumizibwa otenderezebwe otukoze bulungi bw'otweseewo nga tuli balamu naye tuyigirize okukujjukiranga n'okukolanga by'oyagala tuyigirize okutambuliranga mu mateeka ago ne mu biragiro byo tujjukizenga nti ensi gye tulimu si yaffe tulina ensi gye tugenda jjukize nti okubeerawo kwaffe kisaakyo nakwagalako tusobole okuwangula n'okusikira obulamu mu butaggwaawo ate era tujjukize okuyiganga ekigambo kyo n'okukyettaniranga okuva kati n'okutuusa ennaku zonna ku Yesu Kristo mukama waffe amiina tweyanziza nnyo tweyanzeege mbadde wamu ne mukadde omusumba Dr. John Kakembo awamu ne mukadde wange mwami Chwanuka David so nga ate nga ndiri wamu ne Sebadduka nange Robert Kuteesa bwetyo lesoni bwetambudde ey'olunaku olwaleero nkwagaliza ate era olunaku olulungi olwa Ssabbiiti.